Mr. Update ali live. Mr. Update ali live. Bwoba wakatuuka network eri clear. Mbulira oba network eri clear. Bangambye volume tenaterera. Volume kiri kitya mumbulire volume bwebange eteredde nga mumbulira nga Mr. Update ntandika. Volume bwebanga eteredde nga mumbulira nga ntandika ngamba waku gena kafunawo nga Mr. Update. Volume mwena mugamba volume bweterera mumbulire. Volume is not clear. Mr. Update, good morning. Volume mungambi kati clear nnyo. Volume Honorable Morris angambye volume kati clear. Volume mungaye kati eri okay. Mwebale kubaako mwebale kuberanga muwereza ensonga. Mr. Update njagala bategeeza amawulire genakafunawo amatonotono. Amawulire genakafunawo amatonotono. Jukira tetwebase twagala okulabanga buli kimu mukifuna loud and clear. Twagala okulanga buli kimu mukifuna loud and clear. Abasajja bano balowooza nti batusinga obwongo naye ate naffe bakola tubiraba. Badidde ne babuukinga air tickets ku nnyonyi 3. Babuukinze ku Rwanda Air, ne babuukinga ku Emirates, ne babuukinga ne ku Turkish Airways. Zonna ticket bazibuukinze essaawa yemu eddakiika yemu. Nga kyebagagezaako kukola babuzeebuze nti tuleme kumanya nnyonyi kwakola ki kwagira, because nga bw'omanyi nti this is a global world. Buli muntu yenna asobola okumanya kiki ekitambula, buli omu asobola okumanya mbeera ki egenda mu maaso. Nti bw'obanga olinnye ennyonyi nga ova Amsterdam oba ova Istanbul, tusobola okumanya, tusobola okugenda ku airline tumanya nti ennyonyi eno baani abagirako, osobola okukimanya. You can access information nomanya abantu bameka abali ku nnyonyi eyo. Era nga mwakirabye nti twasobodde okumanya nti Turkish Airways ejjo essaawa 9 n'obutikitiki 4 bagenze ne babuukinga tiketi mu mannya aga Fred Kajubirumbuye nga bamuleeta. Ne tumanya nti ku Turkish Airways kwagira tetwasobodde kugenda kukebera ku nnyonyi ndala olw'ensonga Turkish Airways twali tumaze okulaba nga bamubuukinzeeko era nga bamuleeta. Kumbe bano babuukinze ne ku nnyonyi endala nga byonna bye baliko kutubuzaabuza kutulaga nti omuntu bamuwe ajja, so nga ate ekituufu kiri nti muganda waffe Fred Kajubirumbuye tannaba kutuuka mu ggwanga lye bayita Uganda. Twasuze ku airport ne tusuula enkesi. Tulinawo tiimu eri visible ne invisible team. Kubanze ku airport kwe nasuze Mr. Update nga nswamye. Nenjogerako n'abamu kubakola ku airlines zonna. Nembaga munkeberere era be bankeberere ne bangamba nti Mr. Update ku Rwanda Air bamubuukinze. Ne bamubuukinga ku Turkish Airways. Ne bamala ne bamubuukinga ne ku Emirates. Ennyonyi 3 zonna nga bamubuukinzeeko, nga kitegeeza bayagadde batuzannyire ku bwongo nga Lumbuye batulage nti azze naye nga tannaba kola ki, tannaba kujja. Era we twogerera Mr. Update mundaba wano nva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Nva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ate male okugenda okulaba nga mbaakaata amawulire amalala g'ensaka. Naye nga ekiriwo kiri nti Lumbuye tannaba kutuusibwa mu ggwanga Uganda. Lumbuye tebannaba mutuusa mu ggwanga Uganda. Buli gw'olaba ng'agamba bano abasajja baagala okwerabisa ngaki. Bano abasajja bayina bampulidde kakubye ne bamuleeta ne batata bifaananyi. Ne bamuleeta singa ebifaananyi byonna bijjudde social media ng'ali ku mpingu. Waliwo ekifaananyi ekiri ku social media omusajja yeefaananyirizaako Lumbuye. Oyo si Lumbuye. Lumbuye talina nviiri. Lumbuye musajja asala akawalaata. N'olwekyo ekyo ekifaananyi kye mulaba ekiri ku social media kirina enviiri. Lumbuye talina nviiri. N'olwekyo ekyo ekifaananyi kye mulaba omusajja alinga afaananamu Lumbuye si Lumbuye. Ndowooza ekifaananyi ekyo bwedda mukiraba nga kitambula n'abamu bakipositinze nga balowooza ye. Ekituufu bw'okyetegereza olaba nga yeye
naye si ye kubanga Lumbuye talina nviiri. Ekifaananyi ekyo mukyetegereze kiri ku social media kiraga amatunga manene, amatu ga muganda ffe Lumbuye matonotono si matu manene, ate ekyo ekifaananyi kye bataddeko kya matu manene. N'olwekyo ekyo ekifaananyi si kya Lumbuye. Lumbuye tannabatuusibwa mu ggwanga Uganda. Kakati ekiriwo kiri ki? Shayalinga yita muno. Ekiriwo kiri ki? Bano abasajja amawulire ge tufuna baagala kukola lukwe bamuleeta olunaku lwe tutamanyi. Bwe batuuka e Rwanda bamuggyeko bamuteeke bamuyise wansi, naye ku lunaku lwe tutamanyi. Ge gamu ku magezi ge baagala okukola. Baagala bamuleete olunaku lwe tutamanyi, bwe batuuka e Rwanda bamuggyeko bamuyise wansi. Ge gamu ku mawulire Mr. Update genva okusomola. Kubanga bategedde nti Entebbe International Airport tulinawo abakessi baffe, zidroni zizonna twazisindisa weziri zimonitalinga zigezaako okulaba nga buli kimu zikikapukyalinga, ate nga bomanyi 10 terikyawo omu. Era ne bamutuusa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'abakozi b'oku airport awo bonna babasobola okubeera nga batutiipingako ne batugamba nti Mr. Update omusajja wuuno. N'olwekyo mubeere bagumu, muganda waffe tannaba kutuusibwa wano. Ekiriwo baganda baffe abali e Kenya abali ettake kati mwe mulina okubaako omulimu gwe mukola. Abalina okubaako omulimu gwe mukola be bantu abali ettake, because Lumbuye tebasobola mudipotinga nga baganda baffe abali ettake bannayuganda abali ettake mukoleezezza akabiriiti ne mugamba nti no buno butali bwenkanya, because anaataka to one of us is anaataka to all of us. N'olwekyo baganda baffe abali ettake, baganda baffe abali ettake mbasaba ki? Mwe mulina okuvayo kati ne muyimirira ne mugamba ne mugamba Lumbuye tebalina mudipotinga mukomyawo mu Uganda, because eno gye bamuleeta teri kiriyo wabula okujjako okubeera nga bamutulugunya. N'olwekyo abasajja akakodyo ke baagala okukola kakuyisa Lumbuye wansi. Kati kye tukoze baagala muyisa Rwanda oba Kenya. Kati ffe naffe kye tukoze naffe tutandise okusuula enkessi. Atakulekera tomulekera, tutandise okusuula enkessi. Bwe bamujja ku nnyonyi nga bamuyisa e Rwanda, tiimu yaffe weeri. Bwe bamujja ku nnyonyi nga bamuyisa e Kenya, tiimu yaffe weeri. Borders zonna tumaze okubeera nga Mr. Update tuzisuulako zi drones ezigenda okubeera nga zituwa amawulire gonna agagenda okubeera nga gagenda muki gagenda mu maaso. N'olwekyo musajja waffe Lumbuye tebanna bamuleeta mu ggwanga Uganda. Gano mawulire Mr. Update gemba wanga somodde okuva mu sources ez'omunda ennyo. Mu sources ez'omunda ennyo ne zingamba temuzikiza Mr. Update ennyonyi ya Turkish Airways ekifo Lumbuye we yabadde alina okutuula kyazze kikalu. Okumanya bano abasajja bane boonona ssente z'omusolo. Gw'okimanyi babuukinze ekifo ekyo n'okisasula ne bakisasula. Naye tekwajjiddeko muntu wazze wakalu. N'olwekyo Lumbuye tali mu ggwanga Uganda. Turkish Airways nkubyeyo essimu ne wali ku offices zaabwe nga ndi wali Entebbe nawe era ntuuseeko ne bagamba nange kiri kitya ne bagamba nti Mr. Update ekifo kyazze kikalu. Lumbuye walina okukola ki kyeyabadde alina okugiramu kyazze kikalu tekyajjiddemu muntu, naye nga abasajja babuukinze n'okusasula ne basasula. N'olwekyo kati nkola ya Robadoba style. Anti mwagala namwe kozesa bwongo, mwagala kozesa science mutudiverting, mutulage nti yatuuse dda. Kati aba enkessi zaffe ze twandisudde Kenya, enkessi zaffe ze twandisudde Tanzania, nti tukole ki tuzijjemu amaanyi nedda. Borders zonna tugenda ziteekako abakessi. Kenya tugenda teekayo abakessi, Tanzania border tugenda giteekako abakessi, Rwanda border tugenda ziteekako abakessi abagenda okubeera nga batuwa amawulire gonna agagenda okubanga gakagwawo ku Lumbuye. Kubanga mwagadde mutudiverting mumukomyewo nga teri amanyi, mumukuba emigo egiringa tabbu. Ne naffe tubalaba kyova olaba ne ku airport ekiro twagenzeewo nga temumanyi twasuzaawo. Twegabanyizaamu tiimu babibinja nga bina nga Mr. Update nina wenswamidde nga ne tiimu endala ina wenswamidde nga in case baba mukomezaawo twabadde rode okugoberera emmotoka ezo ezimutwala batubuulirewo gye bamutwala, because Lumbuye is not a criminal. Ali entitled okubeera ne balooya be ng'akwatibwa. Is not a criminal. Talina musango no gumuvunaanwa.